Mwasuze mutya musibya mutya muje baleko jonna gye mutussako engalo abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Sijja kwa kubeera nga mbeebaza olw'obutako wakuntegeranga matu nyongera obajjukizamu abakaneyungako essaawa eno yennyini. Kyamanya enzo Mumbejja Aisha nasobola obutereevu wano ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mu nnaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu. Kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno mukwano gwange n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Amawulire agagenda mu maaso essaawa eno yennyini kantandike n'okubeera nga ate njagaliza maama wa Faridah Nakazibwe ffenna tumumanyi bulungi akola wali ate ku program mwasuze mutya era nga tusomera n'amawulire munnange maama we leero awezezza emyaka 6 bweddu era nga bambi tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, tumwagaliza buli kimu bambi kimutambulire bulungi nnyo bulungi ddala. Katonda abeere ng'ate munange amwongera obuwangazi wabula ng'ate munange ye Faridah Nakazibwe kyakoze ku mazaalibwa ga mama we kwe kubeera ng'ate munange amutonera emmotoka empya bweddu. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ako ogende maaso n'okubeera ng'ate mukwano gwange okekkanya. Bambi omukazi wattu amaziga gamuyiseemu ng'alaba omwana we amutonedde emmotoka kugamba bambi ku myaka egyo nga takisobola kubeera ng'ate akikkiriza. Etwongera okwagaliza mama Faridah Nakazibwe amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Nawe na mukwano gwange akuziza amazaalibwa olunaku olwaleero nkwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. So ng'ate oluvannyuma ngenda kuba ate nkulekirako akatambi ka Eddie Mezaya ng'ate munange ayina naye byagenda maaso n'okubeera ng'ate ayogerako. Waliwo akatambi akabadde kagenda maaso n'okubeera ng'ate kabuna emitimbagano nga katambuzibwa ku Facebook. Waliwo omukyala bw'atyo yatutte omwana we mu ddwaliro, mu kutuuka mu ddwaliro omusawo n'agaana okukola ku mwana ng'agamba nnyina akole ki ayambale masiki. Kati nno ne maama w'omwana naye n'ava mu mbeera n'akwata akatambi era omusawo oyo munange nagenda maaso n'okubeera ng'atamutambuza nga mugamba munaye kati omwana wange wafiira wano oganye omukolako olw'okuba mwagala twambale masiki. Ogamba byabadde bingi nnyo bingi ddala naye gwe nga mutuufu mu mbeera eno onenyani? Onenya maama w'omwana eyagenze mu ddwaliro nga talina masiki oba onenya musawo eyaganye okola ki okubeera ng'ate akola ku mwana? Oba bonna bonna bali mu nsobi? Kubanga nze kyemmanyi mu Uganda ennaku zino baateekawo amateeka mulimu ebifo by'otasobola kuyingiramu nga toyina masiki yadde abamu batambula n'atambula nga talina masiki naye mulimu ebifo ebimu kati ng'amalwaliro amasomero agamu n'ebifo ebimu tosobola biyingiramu nga tokola ki nga toyina masiki. Kakati ensobi yabadde yani kubanga amateeka go bagateekawo era abamu otuuka ku gate bakubulizawo masiki ye eriwa. Kati ensobi erikwani eriko ono maama w'omwana yazze mu ddwaliro nga kimanya alina okugenda ne masiki n'atajambala, eri ku musawo eyalabye omwana n'agaana omujjanjaba olw'okuba bano tebali mu masiki. Ngenda kusaba mukwano gwange comment yo obeere ng'ate oginterako awo wansi mu comment section tukubaganye ebirowoozo ku nsonga eno mukwano gwange. Naye nga kyengenda okusaba kiri kimu toseetuka, ngenda kulekerako obutambi buno ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekanya. Ngenda kusaba liking video no obo jagadde mukwano gwange subscribe nga oba tonaba atera otekeko n'akadde osobole okubeera nga to missing out updates. Goodbye for now, temuseetuka. Uganda oyinza okuba nga wali ofiiriddwako omuntu wo olw'abantu abalagajjavu bwe bati. Oyinza okukeera ku makyanga ggwe oba nze n'ogenda ew'omusawo ng'olina ekikuluma n'osisinkana omuntu omulagajjavu bw'ati. Abantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe olw'abantu abeerimbika mu mirimu gy'ekisawo naye ng'ate asaana kufumita mbizzi oba asaana kwokya mbizzi oba kwokya kasooli ku kkubo. Eno ye Uganda. I come with my daughter mulwadde
I try to tell you to help me work on her because someone is taking a break and is not putting on a mask. Is that how you do your things here at IMC? You ogano kola go musawo, ogano kola kumwana omulwadde because you want someone to put on a mask. Tukusanze wano wansi because you had a complaint, you went outside. Is that how it works? Is that how it works? Kyannaku nnyo nti tulina abantu abalina emitima egy'ejjinja naye ate era kibi nnyo okuleeta ebizibu byo n'obiteeka mu public office. Igwe munnayuganda wenna ali eyo ne bw'obeera ng'okedde ku makya n'okola kiriniki yo eba efuuse public office kubanga eba tegenda kujjanjaba famire yo yokka. Bw'okeera ku makya n'okola edduuka liba lifuuse public office kuba oba togenda kuguza bafamire yo bokka. Bw'okeera ku makya n'okola bizinesi yonna nga bizinesi eyo egenda kuyamba oba egenda kwettanirwa abantu ab'enjawulo abatava mu famire yo bokka, eba efuuse public office. Ne bw'obeera ng'olina ebizibu byo nga wasuze tolidde, ne bw'obeera nga wavudde ewaka ng'osoowaganye ne bbaawo oba ne mukyalawo, ne bw'obeera ng'olina ebizibu landiroodi akugoba mu nnyumba, tojja ku bizinesi ya munno yakera ku makya n'anoonyeza capital n'ayita mu bugubi okuteekawo bizinesi eyo, gwe nojja n'oweeyisanga ekintu ekitagasa omugobere bakasitoma. Ekintu ekyo kibi era bizinesi z'abantu nnyingi zigwa olw'okuzikwasa abantu abalinga omukyala ono. Bannayuganda, omukyala ono asangibwa ku ddwaliro baliyita International Medical Center Esseguku. International Medical Center Esseguku era balifunza IMC. Omukyala bamuyita Shamimu. Shamimu yono njagala mubalage wano. Ono omukyala Shamimu wuno mukwano gwa Eddie Mezaya. Shamimu yatutte omwana we ng'omwana mulwadde afunye complications, n'amutwala ku ddwaliro eryo International Medical Center Seguku, n'asisinkanayo omukyalo oyo gwe mulaba. Omukyalo oyo n'amuyisa bubi nnyo era kkiriza obagaana nga talina kigambo kyafuluma kyokka si kasiru wabula ali katebe yeewuuba, era omwana bamaliriza bamututte walala. Njagala gwe weebuuzeemu nti senga omukyalo ono Shamimu senga yafiiriddwa omwana we era senga omusawo n'agamba ki? Ate naye Shamimu mugezi nti alinayo ba Eddie Mezaya, nti Shamimu ye amanyi ensi bw'etambula. Kati njagala otunuuliremu abo abatasobola kufuna magezi nti kandikoodinga omukyalo ono. Shamimu, omukyalo ono yabadde avunaana Shamimu lwakuba mukazi mulungi, oba yabadde avunaana Shamimu lw'okuba alina kasente oba kulabika bulungi, oba omukyalo ono yabadde alina ebizibu bye, oba Shamimu nga yaleese embeera eyo nga yakoze approach mbi eri omusawo. Ekyo nakyo nsobola okukiwa time. Nze kennyini nayogedde ne Shamimu ndowooza mulaba zino zonna chats eza Shamimu nga twogera ku nsonga eyo ekyamutuuseeko oba okitegeera. Shamimu n'ankakasa n'aŋŋamba nno twagenze ku ddwaliro lye bayita International Medical Center Seguku ng'omwana wange mulwadde naye nga ngenze ne kasisita kange akato, naye kasisita kange kagenze kanywa soda. Kaakati twatuuse wali ye Shamimu yennyini ye yayogedde n'omusawo, omusawo n'agaana okubakolako ku lw'okubanga ndowooza muganda wa Shamimu yagenze akutte ecupa ya soda ng'anywa. Oba olw'okuba omukyalo ono katugamba oba ali mu kisiibo, ne bw'obeera ng'oli mu kisiibo
abantu bonna tebasiiba wana abantu abamu bagetingira wrong ne mubira ng'oli musiraamu abali embizzi bwe bajja olina obbakolako abanywa omwenge bwe bajja obakolako bw'obeera nga toli musiyazi omusiyazi najja nga yeetaaga saavisi omukolako kuba ffenna tuli bantu naye tusobola kukeera ku makya igwe n'osalawo n'ogamba nti kulw'okuba gundi azaanywa sooda ate nga nze ndi mu kisiibo ekyo ntaddewo kiteeke simanyi oba omukyalo naali mu kisiibo naye ayinza okubeera ng'alina ebizibu bye ng'omuntu era nze neegayiridde Shamimu ne mugamba Shamimu omukyalo ono bw'onoobeera ng'ofunyeyo ka tayimu sooka oddeyo nga tetunaba kuteeka nsonga zino mu public oyogeremukko naye omubuuze what was the problem omukyalo ono ayinza okubeera nga yabadde alina ekizibu nga yeetaagisa kuyamba ate nga gwe Shamimu ng'oweetaaga okumuyamba naye njagala mbuuzeemu igwe munnayuganda ali eyo abamu ku mmwe mwali mukuteku ku capital ne mukola bizinesi e Uganda bizinesi ne zigwa kubanga tuzikwasa abantu abakyamu njagala otunuulira director w'eddwaliro lino lye bayita International Medical Center Esseguku essaawa zino kyawulira ng'eddwaliro lye International Medical Center Esseguku tuli kutteko tuli mu kulaga weakness engeri gye bayisaamu bakasitoma kaakati omwana senga yabadde ali mu mbeera mbi omukazi wajjawo ng'ali lubuto omulwadde omulala alina wajjawo nga yeetaagisa agent medication oba attendance abatagenze ekyo kikulaga abantu bangi nnyo Uganda abali mu mirimu egimu ekituufu asaana kufumita mbizzi naye weeyisanga nga musawo olw'omutima gw'omufu ng'asaana kukola mu mokyale kulongoosa na kwoza mirambo oba ku kkubo kwokya gonja naye olw'okuba ewaabwe waliyo ssente baamukaka genda osome obusawo omuntu asoma obusawo abeera ne mother heart omutima gubeera gwa kyamaama kyova olaba nti nno omusawo nine bwaleeta ebbwanga livunze livaamu envunyu kasita ateekako obutesi giraavuzi ze oba n'akozesa disinfectant ebbwa alikwata mu bukwasi bw'ati kubanga abeera alabira ddala ng'ali mu mulimu gwe ngaza Edi Mezaya eyakera ku makya n'ensoma amasannyalaze ngaza Edi Mezaya eyakera ku makya n'ennyingirira lya transport nti bwe mbaavuga kibbaasi kyange nentuuka ku mukadde oba ku mulema oba omuntu n'afuna obuzibu mu bbaasi yange kinkakatako nze kennyini ebitiibwa okubijjako uniform zireka wali nenzija nenjolayoola omuntu oyo ali mu area yange kubanga si yeyangamba okuyingira transport bwe mbeera nga nkanika masannyalaze nze kankubule ne mu zitoireeti tugendamu ng'ogenda kweyalinga y'amasannyalaze obuntegeera bulungi kuba kye wasoma nze sisaasira mukyalo ono omusawo nsaasira nanyini business yateekamu ssente nnyingi nga kapito n'ateekamu ssente nnyingi okufuna ebipapula ebimukkiriza okuoperatinga eddwaliro ekizimbe kyaliko si kikye apangisa kipangise asasula layisinsi nye n'akwata bizinesi n'agiwa omuntu bw'ati bambi bantu mwe bannayuganda bannange bw'obeera nga basuze tolidde ng'olina ebizibu byo togenda mu bizinesi ya munno kuba yateeka mu kapito mungi kuba bw'ogenda kugyonoona njagala kaakati igwe munnayuganda weebuuze bameka essaawa zino abakoseddwa oba banaakosebwa oluvannyuma lwe vidiyo eno okulabibwako International Medical Center Esseguku ejja na kutuuka ekiseera bakyuse erinnya kubanga this is too stupid naddala mwe bankuba byeyo muva eno ne musanga oli yakola discipline nungi biki n'ogamba kangende wano banzijanjabe n'osanga omuntu bw'ati yasuze talidde abuuka myala asula ku buliri bulimu ebiku
oba okitegeera alaba kiddeemu Shamimu nga kyaka bulala n'ayagala akireeteko ennaku yakyo oba okitegeera. So mbeegayiridde naye kanneebaza Shamimu okuyiga okukozesa kamera. Kino bulijjo kye mbagamba bannayuganda, essimu yo ekubeerenga mu ngalo. Bw'olaba nga waliwo embeera etetuukiridde, gyayo essimu yo gitunuzeemu, kubanga mukimanyi ekintu ekiri e Uganda ekiyinza okutuyamba simu, teriyo kirala. Kubanga omuntu ono kati Shamimu ne bwagenda amuloope tebajja mwatendingako, ne kwata omuteeke mu public. Kati nanyini business kimukakatako okumanya business ye nga bwetudde era nga bwekola, mutegeera bulungi. So Shamimu webale nnyo, webalire ddala, naye ofunamu kigwe ng'omuzadde, ofunamu kigwe yeetaaga service, weebereremu. So kyannaku nti bebi waffe omusawo yabadde amuwaddeyo anyuka obulamu bw'enseno just because of her stupidity. Stupid.